FM ekitabo ky'omuzika ekisinga katugendeko mu ndobeso yaffe olunaku olwaleero tulabe agamba atya. Hello. Nze bampita Mukunja wa Beat FM wano mu ndobeso wangambye kubireko. Sebo gye baleko sebo. Kale. Aha. Akati sebo. Nina omwami wange. Aha. Maze naye emyaka 8. Aha. Naye nkitwalidde ebbanga ng'empale zange zijja zimbulako. Aha. Bazijja zibula nga zijja zibula. Nagoba abaana waliwo omuntu ansoberera nazibba ku waya oba kiki oba oli ayingira mu nyumba najja kapegi n'atuulako. Basibitegeera. Kakati nkebera mu ka laptop bag k'omwami wange kagenda nako ku mulimu. Bansangamu empale. Sanyiga. Nengamba nkuze ntya. Nengamba bazitwalira bano bakazi be bajja bange. Nebuuza wabazitwala nga talaba ng'ate ndaba bwe naamugamba tuyinza okuviiramu olutale ewaka. Kasitebo mbadde nsaba omunkubirireko omundiwulizeeko asobole okumanya wa wazitwala. Manye wa wazitwala abazitwalidde mukazi ki oba abazitwala n'abagamba nti abagulidde. Abakazi mwambala empale enkadde. Mubeera mwezi omuzumba. Njanze kugendeyo namugamba nkugulidde. Okay. Mwezi omuzumba. Bamuyitaani? Ye Kazibwe. Kazibwe. Sebo. Kale, bera kukusimu tovaako. Kale sebo. Hello. Wangi. Empale wazifuna? Empale? Tompulidde? Sikoli ya bulungi. Empale wazifuna? Empale nazikuwa. Empale nazikuwa kwaliko eya red n'eya blue. Badde mbyerabidde. Mbona abamwerabidde taata. Empale nazikuweera ddala nga kuliko emyufu n'eya bbulu. Ojja kunsonyiwa nadde nabyerabira. Empale nazikuwa tambuuze naye okola. Okola gw'onaaba mukozi. Ate kiki? Olaba otuuka n'okwerabira ebintu bye nakuwa. Empale nazikuwa. Bannange. Nze neeraliikiriddemu. Omuntu yeerabirako mba n'abantu bangi. Gwe kennyini nakuwa ebintu n'oŋŋamba genda ensonga ogenda zikolako. Naye kati ate neewuunya okubanga ombuuza nti ebintu babifuna. Okuva akabanga we nava eyo. Naye nga nze sitera kwerabira. Wazikwasa nze? Omuntu gwe nawa ebintu n'oŋŋamba nti ngende bwe ndaba omukyala ng'ayingidde mu kayu ng'ayingidde mu toilet ngende twegattire omwo. Ate kati nga mwagala ki nga weegattirayo ku lwaki? Nakunnyonnyola okimanyi nti omukazi azaala omwana mu kyo nali neetaaga balongo kuba be b'obugagga be baleeta ssente. Wali oyagala bugagga? Nga njagala azaala abalongo funa obugagga. N'oŋŋamba ngende buli wemulaba ng'ayingidde mu toyi ngende twegattire omwo. Naye nga wakikola? 1, 2, 3 kati olowooza obudde bwange mbadde mmalanga bwaki. Nkikoze n'enkikola n'enkikola naye sirabawo kikyuka.
talina ke yali afunye tafunanga lubuto. Tewali wadde kazimbe nti owa lubuto olwere ne bwalya teruzimba namu. Naye nga nkikola buli wagenda mu toilet nenjesobeka nengendayo nenkola emikolo siraba kavaayo. Kati nkitegedde ngenda bikolako nemikwerabira kati olwalero ekiro omulaba gwe tayiminga wagendera ogire. Ekyo sirinaamu oba osindise munya mu ssubi sikirinaamu buzibu. Bona agenda okukya ng'ali lubuto lw'abalongo. Weza Saalongo naye nkikoze nnyo ne bw'ŋŋamba nti mugere essaawa eyo gye bujjako agende era nayo nenkikola. Nkugambye kiro kya leero tokukikola emisana. Nkikola ekiro kya leero. Ekyaleero. Ate anaalwa tajja kuweza ssaawa. Ajja kuba yakajeevumbika nange nje yesolose. Kazibwe. Wanje. Zanye empale za mukazi wo oli mu ndobeso ne mukunja. Kale n'owulira emmangala eno. Zanye empale za mukazi wo oli mu ndobeso. Okoze ki? Bulijjo imanga dalena. Mangala kiba kiki? Kika kya kyennyanja. Kika kya kyennyanja naye nga kiwooma nnyo. Ato kirungi yange gyakirese tekisoboka. Musajja wuuyo. Aliwo. Endobeso togiwulidde? Empale kakati ate empale zange kakati kasita ategedde gye bazitwala. Naye omuntu bw'omumanya nti yeeraguza ekisinga kya byonna mwewala mubeera wala. Ayinza okuba nga akuyambako nga eddogo ligenda kuyamba omukwano. Akasooka alimbuulire nti kati ngenda kukulogera mugambe yendogera oba seetaaga. Essimu yaffe zigule. Abasimusimu gyebaleko mikwano naye nze kyendabye bambi omusajja ono mweraguze nnyo era omukyala ne bw'anaazaala omwana nga bamufunye era omusawo omuganda ayinza omugamba oyo omwana yalimu kyenneetaaga muleete ne bamusaddaako. Omusajja mweraguze nnyo amuveeko amuviireko ddala. Olaba beegadangira ne mu ttooyi amafaadi lukulira Maama Faadi ebizibu nga tebinnajja sanga bali beegadangidde mu kyoto ate kirimu n'omuliro. Nga tegubookya. Tiimu gyebuwambo naye mukunjanza omukyala amagezi gemuwayo somuwoyo omusajja muyaayo nnyo akaagala ssente. Sigadde birungi ebuwambo. Weebale nnyo birungi. Manya nze Haji Kasule Rashidi nga mbeera Kaboba. Naye maama omusajja nze obugagga abunoonyezza bubi nnyo. Kugambye. Awo tegujja kufunika kubanga bw'anaaba teyeesize Katonda. Naye n'ekirala kyenja okusaba omukyala. Kati ategedde biki ebitwaza empale ze. Omwami kaategedde nti abaddeko ku ndobezo tajja kuddamu zitwala. Amanya ge sinaaponyewa ne Kabowa. Naye olaba abantu beesirwaza baba tusaddakira abaana. Kugambye. Kati bw'oba ekyattoyo ekigaanyi tebaamutuma omwana w'omuntu n'amunona. Ayinza omutwala. Yimpa naye bannange. Tunoonye obugagga obw'okukola oba okutuuyana okusinga okuddamu ebyo by'okudda mu ttooyi ng'abaseru. Weebale. Namase Namirembe ekyengera kale n'owulira emmangala eyo singa ekitegeeza baagigamba nakulya pupu era yandimulidde n'okiwulira nga kisiruwala bannange ye omukazi wange erikiri yagenda mu ttooyi buli kaseera oyo naye alina bidduka n'ondowooza nange abasajja muve mu basawo singa tetubafaanana musindiikiriza. Ate omusajja bw'okyeyungamu ate gw'oyitawo nnyo. Abasisimusimu bale kutuweereza kasita omukyala ategedde ebbawo bulijjo empale gy'azitwala ayagala balongo era weenoonya omuzaalira abalongo kyekimukoze ebyo byonna. Namirimu Esther Kabo kamuwala kagenda kajjude kakoma omwami akugamba nti akola mu bbanka azibala oba oliawo ku TV olaba amawulire nga baalikwatidde mu bubbi lyabadde ligezaako kubba bbanka nga libbiri kuwali bisana mmundu okola ki era aba akola mu bbanka mugambugane naye naawe olimba walize n'ombuulira musanga nyinayo obukodyo bwe naali badde naawe oli mubbi iyo yaddala nnyo omuziki kaguncamula bwe yatandika nze njagala nnyo ekintu buli ky'omuziki ekisinga